Kulamusinikira musekikamba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Well, olunaku olwaleero nkwataganyeko ne Sheikh Mafu Shafik mwenna abamumanyi ye bwe tutunula kuba sheikh abasinga okuba nga batradinga all over social media actually y'omu ku bo. So kati gwe omuntu ali eyo njagala okuŋŋaano gy'owuliriza ebigambo bye tugenda okuba nga tuwayamuko naye olunaku olwaleero. Well, twolokedde omwezi ogwa Ramadhan omutukuvu nga olunaku olwaleero tusanze olunaku olusooka tugenda batwogeramuko no sheikh atubuulire tuwayemuko naye ku nsonga y'okubeera nti omwezi guno gwa Ramadhan bwe guba gutuluse gutegeeza ki eri eddiini y'Obuyisiraamu okutwaliza ewamu. Omukulu ono Sheikh Mafu Shafik era nga ye CEO wa Makam Travels, omuntu yenna ali eyo nga mutuufu wandisaanye okubeera nga oyagala okutambulako ogenda okole hijja ku nnyumba ya Allah. Badde nkusaba weeyuna omukulu ono ebintu bye biri legit tebiriimu koona era musajja mulungi wa ddala nnyo. Sheikh Mafu badde nsaba obuuze ku bantu maye kati byonna ne bw'otabyogera nogera ekigambo kimu nange yeyantwala oba onkoledde ekisinga kuba nzoga kadi yatwalane naye ogawuga nange yeyantwala kituufu era awo wennyini actually yeyantwala gundi yange yasooka baida umra yange yasooka. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abatulaba abalungi ab'ebitiibwa Allah tumwebaza atongeddeyo omukisa omulala mu Ramadhan eno ne tubeera nga weetuli zijjukira Ramadhan ewedde twakolako nawe interview naye ebiri wakati awo Uganda wange mbosa bingi nnyo abafiiriddemu abalemaliddemu abalalukiddemu abali mu makomera bingi naye wabanga Mukama Katonda Allah waffe omulungi akyatuwaddeyo omukisa gw'obulamu alhamdulillah. Nsaba muganda wange andaba ku mukutu gwa muganda wange obeere musiimu nnyo. Ekigambo alhamdulillah kukubiriza tekikuvanga ku lulimi kitegeeza nti atenderezebwa amatendo gage yeebazibwa. Ekigambo alhamdulillah ku lulimi lwo tekivangako ng'olaga obusiimu ate munaye ng'okyogera olina nekyolagawo ogambe alhamdulillah ndi mulamu. Omufu avuga emmotoka alhamdulillah ntambula abalema bavula bwavuza ate nga n'omulemera naye alina okwebaza kubanga waliwo yali atambula ate nga ye yafa. Kati okubeera abasiimu ennyo waliwo seeka wange omu Kagamba badde nkwogera nnyo kuba kampoomera yali asomesa twali ewantu owamu waliwo Buganda Council yali alwadde ne bamutwala India kati n'akomawo nga tuli mu kwebaza Katonda omuddiza obulamu kubanga ffenna twali tukkiriza nga bagenda musala mutwe naye kati mu kwebaza okwo omu ku abaaliwo seeka wange omudokita n'agamba nti abasajja baali batambula nga bwe natambula naawe mu nsi emu oba mu kibuga ekimu naye nga ekibuga ky'amaanyi fa mu Uganda ogendeko America noonya ekibuga ekisinga okuba eky'amaanyi gendako e Bungereza ekibuga ekisinga okuba eky'amaanyi mu London batambula mu London batuleete London ne balaba ebizimbe ebinyirira mu London kati omu kubona atandika okutoma yali mwavu tuveeyo kati tujje Uganda ewammwe Munyonyo Bunga Buziga bali omu ku street zaayo bw'obeera ku ezo street obanga omutima gw'omunafu oyinza Katonda gwe takwagala fuuka ez'amaanyi ziri okwo cyber truck okwo gye zitambulira eyo mayumba ag'amaanyi osanga ekikomera ky'omuntu nga kirimu emmotoka 10 kikomera kimu zonna zize kati oli bwe yalaba ebinyirira nga biri Munyonyo biri Buziga biri Muyenga kyava agamba munene owaani twali luddawa nga Allah banaabawa twali ludda bosa twali luddawa ffe tuli ku boda abasajja balina emmotoka 8 ziri mu kikomera tetupangisa abasajja balina oli ne bagamba nti estate eyo yonna yiye n'apartment ezirimu ffe twali luddawa nga abawa oli kyava mugamba kibuuzo kyongenda kikuddamu namuga jangu kutwala gyengenda okuddiramu ansi eyo gye twali yamuleeta mu ddwaliro ng'emulago ng'ensambya nga erubaga ddwaliro lyonna namulambuza buli ddwaliro buli wodi namuga bano balaba ba kansa bano balaba bituli ku mitima bano balaba balinda ssaawa zaabwe za kutuuka batima magulu bano balaba najja nga amunnyonnyola namuga kati nga wambuuza nange nzikiriza nkubuuza twali ludda wabbunga abawa endwadde ezo bw'olabanga ffe abatali balungi ffe twali luddawa nga Mukama Katonda bali abawa endwadde ezo ng'abakuba ebituli ku mitima ng'abawa kansa namuga okimanyi nti abo boolaba abo balwana abamu batonde ne bye balina emuyenga bazze obulamu bwabwe gwe kimanyi nti omuntu aba redde okutunda buli kaalina azze obulamu kati twali luddawa nga abawa endwadde
makubo kyago ge bayitamu bosa accident gosingo ziteekayo wano bafunye accident kuwagwa amawulire agajjawo boogamanyi kati abantu abo abalemala okimanyi nti ekkubo lyennyini lye balemalirako naawe oliyitamu naye gwe n'oyitawo ate ye n'alemalirawo gwe gendeko ekaleerwe wali we batemera emmotoka olaba abasajja batema emmotoka nga zirimu n'emisaayi nga oli mukakafu nti eyabaddemu eyo emmotoka teyawonye obunamba bupya ka ua bwe batemaawo bunamba bupya so bona abatemi nawo tebatema nvundu kati twali luddawa so tulina okwebaza Mukama Katonda omwaka munene nnyo era manzaani eno okubeerawo ng'oli mulamu nene mwana muwala yafudde mwamulabi yabadde wano yafidde mu apartment omuwala Diana gwe tunuulira ne bw'abadde afaanana endabika ye abadde alabika bulungi abadde ngamba olaba bambi alabanga akyayinayo ki Mukama Katonda teyakkiriza naye yakoze eki yagenze era awo nyine sheyi lulife twali tuli mu kusaala awo magaribi yali magaribi yali isha omuvubuka najjaawo netusala naye magaribi netumala osala naye magaribi n'agenda n'amala onywa akacaayi kumbe nozanga Allah amugamba ayino eriziki ye esembayo tugenda okuwulira mbugga yafudde abagagga bafudde abalungi abawala abafudde waliwo oli owawali eri wamwe munyonyawo awo karawundi awo wa restaurant yawo kirabo Allah gwe ne bwafaanana n'endabika ye bane takalimiza abagagga takalimiza abalungi mune n'abalalu libamira n'abalalu mulalu namusanga kasasiro nga kwafidde agayi noono naye afudde omulalo kakati twali luddawa ng'abantu abo faatuwa bosa Katonda n'akuwa omwana n'akuwa omuzigo mw'osula n'akuwa mu busiraamu bagamba Katonda hadithi egamba Katonda bw'akuwanga ebintu bina arba'u mina saada ebintu bina Katonda bw'abikuwanga mina saada kitegeeza bireeta essanyu olina okusanyuka celebration olina okusanyuka bintu bina Katonda bw'abikuwa abakuwadde ensi arba'u mina saada bosa atulaba bw'amuwanga ebintu bina atulaba osanyukangamu kubanga si buli muntu nti abirina ekimu ku byo Katonda bw'akuwanga ekyebagalo ekiramu ekyebagalo ntegeeza entambula obadde okimanyi nti omuntu avuga V8 enfu enkadde enfu owa Sienta nga kanamba kalamu amusinga obadde okimanyi nti omuntu waba n'emmotoka empya ayinza okuwunzika mu myaka 2 ng'afuuse makanika atalina kyatamanyi ku mmotoka gasiketi simanyi ate ekyamusi oba omanyi buli ssaawa wano nawali kuteekamu obadde okimanyi nti bw'oba otambula oba tonnateekamu by'onookozesa ku mulimu osookamu kidomola ky'amazzi mabega anti ekyamuka ate bw'ekyamuka eba erina okuwuta amazzi ennyo nti eba egiruma n'olaba nagivugako ngimanyi musiraamu ogenda kutookya nekwata omuliro mu jjaamu kakati Katonda bw'akuwanga ekyebagalwanga ne bwe bappikiyo nga nnamu kisinziira omuntu buli omu ebirooto bye waliwo omuntu ng'ekirooto ky'eggaali bw'agikuwanga nga nnamu wabeerako mukyalo tewafumbanga ku ggaali n'emenyeko omugundi kandi bamuwadde eggaali empya Allah pikipiki esobola okuba empya ate Katonda bw'akuteekanga ku mmotoka oba omazi ng'osibulako anti omuntu ng'abadde tavuga abadde nga amanyidde obulamu bw'emmotoka abanga atatambuzanga ku bigere era lwerwadde lwagenza okukola obukozi saaviisi emirembe gimuggwako ngenda kukola ntya Katonda bw'akuwanga ekyebagalwa abakuwadde essanyu ly'ensi ekyokubiri Katonda bw'akuwanga omukyalo omulungi akuwa emirembe anti omukyala asobola okufuukira ekizibu neweetamwa buli gwolabanga kabeere omwami asobola okukufutamya buli mwami omwami omubi asobola okukutamya buli mwami ali mu nsi omukyala omubi asobola okukutamya buli mukyala ali muki so kati olina saba Katonda akutebese omutuufu akuwa essanyu gye bali ng'era gwogamba nti nze ono bwe nafuna namala era olinga gamba abana si tteeka olinga gamba nze ono wange alimu bana abamala kati waliwo olinga yakafuna 8 naye nga agamba bonna ombuulira kati olina saba busabi Katonda akuwa omutuufu mina saada bw'akuwa essanyu nabbi yagamba omukyala taraha tu'bidha golaba kugandu gotunulira nokola ki gosanyuka idha nadharta ilaiha sarratuk gotunulira nofuna essanyu kati ebintu bina mina saada bireeta essanyu ekyokusatu
n'agamba nti wakuwa ennyumba wasa wakuwa omuzigo wakuwa ennyumba yo nga ngazi bakuwadde essanyu bosa twejjukanyeemuko ebiseera nga bakusuza sigopangisa bakusuza buki n'otuuka okomyewo ovudde gy'ovudde kuyiriba koyiribye n'otuukawo ng'alina okusuza takwata ssimu ate nga takwata ssimu ate nga oli ku mulyango oli ku muggalo ate nga ebisuubizo byonna bisatu yata ate yeebase taliiwo bw'olemera okusunaga naye onkubira nnyo naga nze sigenda kudda naye nga ebisuubizo bisatu byonna bikola ki yabirina kati obulamu obwo Katonda waabukutaasa n'akugjamu eyo embeera mukama Buganda yalina okusooka wakusooka bw'aba afuluma nawe nafuluma naye bino bwakomyewo leeta olina okwebaka mu biki bikyagamba owaaye njagala genda ate takulekaamu kati Katonda bwakusaasira olina waba abadde akusuza mu nnyumba nga nnene kikomera naye nga bwe bulamu bwakutwaliramu n'ofuna akazigo kako kamu bwe kati nga kako obakodde sana alhamdulillah abantu basumbuwa okusuza abantu basumbuwa nga basuza n'obonyabonya ate sawa zakomawo ate bwakola bwoti ate bwaggalawo konkono otya n'akuvumaavuma oluusi akusinga emyaka oluusi omwinako n'oluganda kati Katonda bwakutaasanga obulamu obwo n'akuwaayo akazigo akako buli muntu ali wano ng'olinayo akazigo ko olinayo ka apartment ko olinayo akayumba ko wallahi Katonda mwebazenga mwebaze omuge Katonda nkwebaza sinzira kujja kujje mukusuza mwasulanga 8 mwasulanga 5 mwasulanga 2 oluusi ne mugamba mutujaleetayo oluusi gwe n'oleeta olina ataleeta langi olinajana kabulamu obwo Katonda bwakutaasa webaze ebintu bisatu ekyokuna n'agamba neiba omulungi bwakuwanga neiba omulungi tuga ebintu bina bya ssanyu bwakuwanga ekyebagalwa ekirungi nakuwa omukyala omulungi atasumbuwa nakuwa tugambye ekyekirala ennyumba ennungi then ne neiba omulungi gokimanyi nti osobola okuba nga oli landlord neibawo nga bapangisa ne bakutamyewo n'otundawo olw'obubi bwabwe teri kulya ku nnyama bw'oleeta ebintu by'oguze ebibyo ng'olinanga abbye ebibbe abaana bo tebalina kugenda ku kaneiba omubi ate asobola okutega abaana b'obutwa asobola okutemerera asobola okwogerako ekigambo ekinene mulirwana omubi asobola n'okugamba poliisi asobola n'okugamba olw'obubi bwe olw'ensaalwa n'alaba nga oleese emmotoka empya n'agenda ku poliisi n'agamba oyo mutujju ne bakukwata goza buli ali mu kkomera yino omusango abantu abo ababi kati Katonda bwakuwanga neiba omulungi gwobeerawo n'okakasa n'ogamba nti alo Ibula salaamu aleikum nyinza obutasobola kudda obanja kudda leeti ndabiraako ewaka oyo neiba n'olwo neiba ng'ojja weekwese bw'oleeta akaveera kalimu ennyama weebuzaabuza toyagala bakutegeere kati obulamu obwo bonna n'ebyo byonna Katonda babimusaba bisabe Katonda musabe akuwe neiba banneiba abalungi era obeerawo ng'oga ndi musiimu ne banneiba bange nina bwe nakyalako erubo waawo waliwo omukwano gwange mutaja tikifula Lukwago mumanyi ja tikifula Lukwago naye yansanyusa we babeera twalinayo omukolo ewuwe ewa maama we naye nga bonna one family era banayo neiba wange buroka eri ono neiba wange buroka eno emoka nga buli tupakinga mu bikomero bye tusanze nga bali basa kimu enkolagana weri oba awo temuteekawo neiba wange buzibu ajja zifumita ki emipiira kati baneiba ababi saba Allah tuwe ebyebagalwa ebirungi abakyala abalungi abaami abalungi amaka amalungi atuwe ne baneiba abalungi asobola twetandisa ebigambo well nga bwe mumuwulidde Sheikh Mafu omanyi munnaye musajja nnyo wa bigambo bye ate y'omu ku basheeyi abalina ebigambo ebiryowo in case ebituuka ku mbeera y'okubeera nti ebigambo ebikwatagana ku ffe abasiraamu musajja ebigambo bye biwoomu nnyo nga bwemude so Sheikh Mafu olunaku lwali tusandise omwezi omukulu ogwa Ramadan twagala obuulire bannayuganda omwezi guno omutukuvu guba guzze gutegeeza ki eri abaana bannayuganda most especially abasiraamu okutwaliza ewamu muganda wange kyenjagala okutegeeza mu byonna ebintu bisiŋŋana era bw'olabanga omuntu akusinga okkirizanga tetugenda kufena kwenkanankana that's why n'engalo zino ziraba tezikola ki tezenkanankana bwe biba bidduka tebyenkanankana gwosobola okuba nga weerabanga ali mu mmotoka embi kawundo nga gw'obwongo bwo bonna bulaba ayina ki esinga kawundo naye gwesooka otunye eno zoolese wansi aso sienta lakitiisi zonna zikuli wansi
Kana tuko obwongo bwo tunya kiri waggulu. Kane Katonda bwe yali atonda yatondanga ebintu bisiŋŋana. Yatonda wiiki, mu wiiki eyo n'atondamu olunaku olusinga lunaku lw'ejjuma. Baluyita Sayyidul Ayyam, kabaka w'ennaku zonna. Bwe yali atonda bannabbi ne bannabbi basiŋŋana. Emitolo 12 n'ekitundu n'atuwamu 25 betumanyi. Mu abo n'alondamu 5 abasinga. Mu abo n'alondamu nti ono y'abasinga bonna y'abakira. N'ebitabo gyebiri nera n'atuwamu ekitabo ekisinga ekikira ebitabo byonna. Al-Qur'an al-Karim. Kati bintu bijja bisiŋŋana bikira. N'atuwa emyezi 12. Inna iddata shuhuri inda Allah. Omuwendo gw'emyezi maaso ga Katonda gyatuwa 12 shahran, myezi 12 mu kitabu Qur'an. Naye mu egyo emyezi mulimu omwezi ogusinga gyonna, ogukira emyezi gyonna, to the extent n'atali musiraamu agumanyi. Gotulaba abantu n'abatali basiraamu batwagaliza Ramadhani ennungi. Bali bakwagalizaako ku Shawwali. Tukwagaliza Shawwali ennungi oba Rajabu ennungi oba Zulukada ennungi. Kaga gusiŋŋana Allah n'agumanyisa n'ensi yonna. Naye ekigufuula ekyenjawulo kyenjagala abantu bano leero tubalage lwaki Ramadhani yankizo. Lwaki Ramadhani olaba abantu bonna. Lwaki Ramadhani olaba omuntu asobola omala omwezi mulamba nga talimbye, nga tabbye, nga tawemudde, nga takumpanyiza mu Ramadhani. Ero naga onsanze mu Ramadhani. Lwaki gwankizo? Abantu gwe mwezi guno gotuukamu n'olinnya ku muntu bosa n'enkulinnya ate gwe nonneetondera nga ate nze nkulinnya nsonyiwa okunninnya ate nze neetondera gwanninye. So mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa nkizo. Ekigufuula ekyenkizo bye bino bye tugenda olaba ku lwaki. Lwaki omwezi guno gwa nkizo, omwezi gwa Ramadhani. Ekigufuula ekyenkizo bye bino wama. Shahru Ramadhan, omwezi ogw'enkizo, huwa afdalu ashhuru sana, gwe mwezi ogusinga emyezi gyonna egiri mu mwaka. Omwezi guno lwaki gwa nkizo? Gwe mwezi ogusinga emyezi 12 okuvira ddala mu Muharramu waffe gwe bayita Januari w'Obusiraamu. Muharramu ye Januari. Dhul Hajji ye December wa saidi y'Obusiraamu ku kalenda eno okuvira ddala nabbi ng'asenguse okuva e Makka ogenda e Madina. Kati shahru Ramadan, omwezi gwa Ramadan, huwa afdalu ashhuru sana, gwe mwezi ogusinga mu myezi egiri mu mwaka, omwezi gwa Ramadan. Era omwezi guno ekigufuula ekyenkizo okusiiba kwagwo. Gino emyezi emirala olonda mu bulonzi n'ogamba nja siibayo Arafa, nja siiba ennaku 10 ezisooka mu Dhul Hajji, nja kusiibayo nnaku Mande Lwakuna, nja siiba Ashura, Muharram, nja siiba. Ne guno omwezi tukubirizibwa. Aya nekka ng'etulagira kusiiba mwezi guno. Teri aya yakka ng'etukubiriza kusiiba Mande Lwakuna. Teri aya yakka ng'etukubiriza bane musiibe ng'ennaku enjeru. Bino nabbi atukubiriza nti teyabirekanga. Naye guno Allah n'abaga nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mwenna abakkiriza. Jjukira anayingira ejja najja kuba mukkiriza. Kutiba alaykumus siyam, mulaalikiddwako okusiiba omwezi gwa Ramadan. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nga bwe twakulaalika, nga bwe twawandika kwabo ababakulembera abakkiriza abaasiibanga mulyoka muti Allah ne nabbi yasiiba sallallahu alaihi wasallam. Sibyo betusiiba babisiiba, basahaba basiiba, balongoofu basiiba, nga bwe twakulaalika kubali ababakulembera mulyoke nno bw'omala okusiiba okwo qualification gy'ofunamu oba certificate gy'oweebwa oba diguli gye bakuwa ya taqwa, kutya Katonda. Bw'omala okusiiba oba omaze. Era omuntu yenna alina obusobozi obusiiba n'atasiiba abakoze alina obusobozi obusiiba naye yeebuzaabuza. Mwebali abasiraamu Kituufu mwebali nga beebuzaabuza, simanyanga Ramadhani ate bwentuuka ate Ramadhani ate nkankana ate Ramadhani. Naye bw'omala ate oluusi nnyinza obutabanenya tebannamanya kye bafiirwa. Bose abantu obuzibu bwe balina tebamanyi Ramadhani, bo bamanyi kusiiba busiibi we kikoma. Naye bw'omala okutegeera ebirungi ebiri mu Ramadhani, wallahi tosobola butasiiba. Era Allah n'atugamba faman shahida minkum shahra falyasumhu, yenna Katonda gw'asaasidde ekyo kyokka ky'owulira. Faman shahida minkum shahra falyasumhu, yenna gwensanzaawo Ramadhani asiibe. Aya eyo gitegeeramu oti waliwo beetasangawo Ramadhani eno. Muganda wange Ibrahim bw'emanga Allah yateekateeka Ramadhani nga ngenda kusiba Ramadhani 10 ngeno ya 9 mbuzaayeemu, sikiza nina okugirongoosa ennyeno gyensanze. Tetulina be twasiba nabo nga tetuli nabo kati bangi, tetwalyanga nabo ddaku, tetwasalamu nabo Idi nga Idi baagisaala. Olwo mwana muwala eyafudde ne mu Desemba yabaddeyo e Makka,
bangambye muganda mukwano gwange Rafael yave waka ku Friday nga 2 emabega nave waka nagamba maluka kanjireke Friday jamu abamunje nja koyesa boda kumbe boda jali nye tagenda tuka mu kisibo kati yafudde batubuzayo bukisi 2 tuyingire ekisibo teyasobodde kusiba kati faman shahida minkum ash-shahr gwensanzizaawo Ramanzani falyasumu gisibe Allah akwadde omukisa gw'ekisibo gisibe kyakubiri Ramadani eno season mausimu bosa abantu abawangala edda kati ku mulembe gwa Nabbi Nuhu Nabbi Muhammad yamala emyaka 23 ngakoola abantu obaka bwamukako ngayira emyaka 4 yawangala emyaka 63 n'amala emyaka 13 e Makka n'amala emyaka 10 e Madina segeza dawa yagikolera emyaka 2 mu emeka naye manyi Nabbi go to competing nabo bawangala emeka Nabbi Nuhu yamala emyaka 9 mu 5 950 ngagamba abantu mujeri Katonda kati awe tugenda okuvuganya kati Katonda kyatukolera n'atuleetera ekisiibo season mausimu n'atuleetera season y'ekisiibo eno nga gye tulina naffe okukozesa okulabanga tuvuganya n'abali abawangala emyaka 1000 tuvuganya n'abali abalwana entalo ne bafa n'emisaayi nga bataasa ddiini tuvuganya n'abali abeerekereza ne bawaayo ku lw'eddiini tuvuganya n'abali abaalaba ku bubaka nga bukka Allah n'atuleetera ekisiibo nagafa man shahida minkum ash-shahra falyasmu gwempadde ekisiibo asiibe kyakubiri n'agireetanga season tu kugamba tufunemu ebirungi era bwe tuba tugenda Makka abantu mbagamba mukozesa omukisa guno kubanga omuntu agenda Makka mu kisiibo empeera zaafuna obanga akoze hijja n'ennabbi umura gyokola mu kisiibo ta'dilu hajja ma'i obanga akoze hijja n'ennabbi lwaki kyankizo bosa programu eno gye tuliko naawe Katonda yagiteekateeka Ramanzani ewedde emmotoka eyo gy'ovuze omwaka guno Katonda yagiteekateeka mwaka guwedde mu Ramanzani programu y'omwaka yonna Katonda agikola mu Ramanzani programu ya Ramanzani mwe muli olunaku Katonda mwakola ki mwakolera programu ye ey'omwaka kyomwaka gujja tambula bwe buti mwaka guno ojja kufuna kino mwaka guno ojja kukola bwoti kati olina okuba ow'enjawulo olina okusaba ennyo Katonda akuwe programu ng'ekufevalinga akole programu ze nga zikufevalinga gwe twagala omwaka guno ovuge ku mmotoka abazivuga bayina ki abamu nosala tebasaala abamu nosiiba tebasiiba abamu nokwa kati naawe teekawo embeera olage Katonda nti njagala kuba ye mugagga abasigadde banaku bosa baavu bosa bamagagga bameka bokubira esimu nga tebakwata Mungu akwata ate yatuyita asuubiza 2 n'omukubira esimu ze 3 baavu banaku tebalina omugagga gambye nsaba nkuwe gwokimanyi nti we yali ayogera mu kusiiba n'okusaba n'akuteekawaawo ng'ayogera kusiiba nagawa idha sa'alaka ibadi anni bwabanga balina kye bagamba abaddu bange kunze Allah mubagambe bwe muti fa inni qaribu ndi kumpi ujibu da'wata da'i idha da'ani nyanukula edduwa y'omusabise nga bansabye kati munsabe mbaanukule sabe mmotoka agikuwe sabe ennyonyi ebiboozi bino bye tuteekawo simanyi Uganda eno ennonyi 4 musabe ey'okutaano ebeere yiyo kati ziri ennya zajja zitya bisoboka tewali kitasoboka gwe tetwali naawe e Makka muganda afomu n'asaba sayibatwaka teyagifuna yalimu mu Uganda teyagireeta teriiwo tebagikuŋŋaanirako kati zifuuse 2 ate yeyaggulawo oluggi kati futekawo ebiboozi ennyonyi erimu emu wallahi esobola okuba naawe yiyo mugagga asobola okulagira ekiragiro kye n'ogigula n'ogireeta asooka eza kuba nti akajji n'okakuba akajji osobola okukakuba mu Ramadani eno edduwa z'osabye n'okuba akajji ne bitta ebitaala nga lwaki nedda Mungu ne bukera ku macha n'akujja mu muzigo gwe lwaki weeteekamu mbu Katonda nkusaba nzija mu singo lumu nteeka mu ddabulu mugo n'ofiira muzigo Allah mugagga yagaba ku dunia kuno tekuliko ttaka lyo kyogamba bo abalina amataka bo bagajjawo bo basaba biki bye tutasaba basoma biki bye tutasoma balya biki bye tutalya naffe tusobola gwe teeka mu mutima ekireetera obutatwanukula kubeera n'ogwo mutima buli ssaawa gwe oyagala kusaba Katonda bya wansi gwe evo oyagala Katonda musaba bitono musaba binene naye ne Haji wange agise mulinde e Makka mukwano gwange yali nga akulira chairman wa Paini we yatuuka e Makka yali ayagala yasaba James nga yaraba yenene maaso ge Haji wange we mukwano we mwagala nnyo we yasaba James yanga ngendo fuluma bwenti omulyango wa Abdulaziz nasanga wa guruguru wali Jihad Road nga James batundira mu ntende
kati gwe gyolabanga ekinene Katonda yabinafuyiza abantu James gwe gyolabanga ennene Dubai Saudi evuga taxi Saudi okuvugira mu V8 oba otudde mu motoka ya rais tobitwabiraba ate nyumiza atabiraba onogamba nti nini zetulabanga ennene z'amaanyi erize zivuga taxi James evuga taxi wono nogi parking tebabuuza ani agirese batya kakati Allah tumusabe binene guno mwezi gwa kusaba shahru du'a mwezi gwa kukabira Katonda nsonga za mukabire ku maziga mwezi gwa kumukabira maziga tumusaba atwanukule mugambe biwetaaga mugallo obulwadde bunnuma mukabire obulwadde bu ne bannabbi bakabiranga Katonda n'abanukula Nabbi Yunus alayhi salam Nabbi Ayub alayhi salam yalwala emyaka ejasuka mu 15 avaamu n'envunyu abantu ne bamuddukako gwe tumanyi nti oyavola abantu bakwesonyiwa bakulabanga talina mugaso bw'ozifunamu bonna bagoba agulina bonna nga bakuŋŋaanirako bw'ofuuka ekyenjawulo buli omu ayagala tolina bwewasabanga interview nga bembatya kati be bakuyita jangu nkwatemu kati bw'oba oguyina lwana Allah agukuwe obeere nagwo bajja kukugoba agulina gwe bagoba wa kullu ghaniyu fi a'yuni nnasi jalil mugagga maaso g'abantu mulungi wa hiya lisanu liman arada an yatakallama fasih ayagala okwogera ebigambo birungi funa ssente zimusabe Katonda azirina mugagga oli yagamba ra'aytu nnasu kadimalu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa anhu nnasu kadimalu woba ne ssente buli muntu akubeerako n'abaali bakuwalana bakwagala abantu bagenda alina zaabu batega nti olina mu zaabu bakubuukira batandika my brother gwe tumanyi bagagala bayita ba brother how are you bro how are you bro kitawe tomumanyi wafuuka muganda wo naye kakati ate oli waaba omwavu najja nga mulebo tayinaamu muganda wo byatwakula nabyo ku kyalo Allah musabe binene abo abakunyoma bajja kujja abo abakuyisaamu amaaso bajja kusemberera bajja kusaba ennamba yo oyo nugolaba muntu wange ddala oyo twali tati ati nga balaba oyinamu well Shey era awo nyini ku mwezi guno omutukuvu tusaba otulambululemuko njagala tubeereko as in brief okusobola okubeera nga bannayuganda babanya nti guno omwezi omuntu alina kweyisa atya gwazze omuntu alina kwambala atya alina kubeera atya mu guno omwezi yes nga guli omwezi ogw'ekitiibwa n'abantu tubakubiriza nawe obeere omuntu w'ekitiibwa omwezi ogw'ekitiibwa oyambadde mini ebbanga ne mu Ramadani oyambadde mini ebbanga ne mu Ramanzani onywedde omwenge ebbanga ne mu Ramanzani gw'omusiraamu ne mu Ramanzani obbye ebbanga ne mu Ramanzani okabiza abantu ebbanga ne mu Ramanzani guno omwezi gwakwekuba mu kifuba kudde eri Katonda kubanga mu bikulu ebiri mu Ramadani muno sheitaani zisibwa naye gweyo nayo neetasibwa gweyo eyo wagikwekawo gyetasibwa Ramadani kwa Ramadani panda gari sekamuzata zita zipanda gari Allah alagira sheitaani zikoleki zisibwe mirango gy'emiriro olw'ekisa kya Allah kyabana jo gigalwe ejjana giggulwe futi hata abwabul janna أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين شيطان زسبوا ميرانغو جانا جغروا اجوملو نجغروا نينو سانغو نيمو رمضاني اوبيديرا موينغي مو رمضاني نيمو رمضاني نجاغا نيمو رمضاني odebende kubikoranga ate sidodo akapanda mu Ramadani opanda abayi mu Ramadani guno omwezi basista baffe mwenna gye muli abayisiraamu baganda baffe mwenna abasiraamu yonna gye muli mumanye mulinako eyabatonda alina by'abaagaza Katonda abawadde ensi eno ensi yammwe Uganda niwe weyambala akakaaya Allah agibawadde ensi kirayime ogita part of Africa nebane fe tubeere Saudi tubeere Dubai ng'olaba omukyala musana mungi naye ng'atya okuggyako akakaaya ku lwa Allah we kuba yamulagira takajjaako ng'omukyala omusiraamu niyebikkirira takomyawo n'abikka ne feesi n'agibikka ne sitira nikaabu n'ateekako nikaabu n'ayambala ne stokisi mu ngalo n'ayambala segede akikola lwa Allah we bibbugumu yabita kubanga tayagala kusanyusa abantu anyize Allah okkiriza abantu bawaana ebisambi onyize Allah yabikuwa
okkiriza osanyusa abantu onyize yakutonda eyatonda abo boyagala osanyusa sanyusa Allah tokola kusanyusa abantu tebagenda kusiima era bajja geya bagaye bisami badde birungi nebiriko enkovu oba yabaaki bakakana buguru bajja vuma obuguru Allah yatajja kuvuma yajja okusiima ng'obissa amaguru yajja okusiima ng'obissa omutwe yajja okusiima ng'oyambadde bulungi Allah yasiima subhanahu wa ta'ala abaana b'Isiraamu njagala bakubiriza mu Ramadhaani twambale bulungi tulabikeko mu mizikiti kale kabatwekangeko bulijjo musiraamu bulijjo nange ndi musiraamu ate Ramadhaani ssomero kulaga nti era osobola kuba tuva mu Ramadhaani neggwako nga tonywedde enjaga tobaddewo Ramadhaani neggwako nga tonywedde mwenge tobaddewo Ramadhaani ziri ezibaddewo n'obeera nga weebikkiridde kati ovuddeko ki era kati emizikiti gigenda kubanga gibooga bwegiti ate muna ekiri mu likodi buli yali ayambala mini n'akyusa n'adda mu ngoye empanvu teyejjusa kudda gye yali wallahi in fact ziga baba taagala zigabira balala buli muntu abadde ayambala obubi n'akyusa mune ate bw'atereera nnyo so baganda bange bitiibwa Allah agambye ya ayuha nabiy owaye gwe nabbi qul lil azwajik gamba bakyala bo wa banatik n'abaana bo Allah agamba nabbi agambe bakyala bagame n'abaana be n'agamba ne bakyala babakkiriza buli amanyi oli mukkiriza mukyalawo oba abaana bo ba sisters bo bagambe bakole bwe bati yudinina alayhinna min jalabibihin bagambe bakayakane kabambadde jiribabu annonje mwezi guno ibula gwakwenenya ibula kullu bun adamu khata buli muntu asobya tuli basobya tetuli bamalayika tetuli bannabbi tusobya katonda naye omusobya omulungi yo yategeera ensobi ye n'awanika naga katonda wange ensobi yange ngitegedde ensonyiwa ensobi yange ngikoze ki kibula nabbi lumu yajja sallallahu alaihi wasallam ne basahaba mu muzikiti mwe bali kati yayingira mu muzikiti nakola bulijjo kyatakola ne bamwewuunya yajja ku kituuti n'alinnya nenga buli ddala agamba amin ekituuti omanye ngeri gye bakikola mu muzikiti nga buli ddala agamba amin n'alinnya eryokubiri amin n'alinnya eryokusatu amin kati we yakka ne bamugamba ya rasulallah bwe tugenda naye ku jumawulire wenenya ekituuti kitandikirawo inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu ye yagamba amin 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 we yakka ne bamuza ya rasulallah leero oyogedde ebintu ate bulijjo byotayogera lwaki ogambye amin amin agamba jaani jibril wanzijidde n'asomera edduwa ne minisa kati twagala kubuuza ani asoma edduwa Gabriel jibril yaani ye malayika asinga bamalayika bonna ranka ani aminisiza edduwa ye muhammad yaani ye nabbi eyasembayo asinga bannabbi bonna Allah gwe yasiima asoma dduwa di jibuliru nabbi jaminisa yasoma edduwa n'agamba ennyindo y'omuntu erwale kookolo oyawulira nga boogedde ku linnya Muhammad n'atagamba sallallahu alaihi wasallam ennyindo y'omuntu erwale kookolo ku ddaala eddala oyo katonda gw'asaasidde n'asanzawo abakadde bombirire oba omu ku bo Allah n'ajjulula abakadde abo nga tolalikiddwako jjana buli lw'obeera n'omukadde katonda abakuwadde ejjana ejjana yo boogirabako era nabbi yagaanako basahaba omu ogenda mu lutalo jukira bogenda mu lutalo ngogenze taasa ddiini n'ofa oba wamujjana era nokunaza tetukunaza tukuzika n'omusaayi g'omuntu afudde ng'ataasa eddiini abalwana nga jihad nedde tumuzika nga bwali era yawmal qiyama ogenda okuzuukira n'omusaayi go ng'obanja ejjana naye oli yajja ng'asaba lukusa nabbi amukkiriza agenda akuba olutalo agende mu lutalo ataase obusiraamu nabbi namugamba nkuganye togenda namugamba olina abakadde namugamba mbayina maama gyali taata nti mbayina namugamba fafihima fajahid gwe jihadi yo bakadde bo buli lw'omuwa futaali oba olwanya olutalo buli lw'omuwadde ako oba omuwadde olutalo naye gwe kimanyi nti bakadde b'abantu basiiba Ramadhaani nga tebalina futaali naddaako naye nga firiji ebyokulya muyiwa biyiwe abaana ebyokulya bazanyira mu bizanyire n'oleeta akatogo ne bafumba ak'eminywa ne bafumba ak'amatoke ne bafumba omuceere ne bateekawo obuugi ne baleeta ffene ne baleeta buli kimu kyonna weekiri enjala nekozesa buli kimu naye nga maama wo mu kyalo asima lumonde tekulimba gwe naawe ofune baraka mu nsi lwaki ebirwadde bituluma okufaako obufu lwaki byetukola tebikutuka si basanyufu maamawo natuka nga talina na sharia gyasalya mutalawiya maamawo natuka nga yewola bwewozi sukaali mu baneiba daaku nazuuka ekiro sawa 9 gwa kiro
agenze wa neighbor wo musiramu obuka ennyumba mukaaga agenda wa neighbor kusaba ku munnyo bafumbye ebikola bya muwogo temuli munnyo agenze wa neighbor bamuwera mu lulagala maama wo asaba omunnyo gwe bibiri afaafagane alwale kokora ave kusasira kwa katonda gwasanza wa bazadde ne bajjulukuka nga tofunye jjana kati gwani gosanyusa obatasanyusa maama wo ibula ansanyuse gwe nga sisanyusa maama wange ani ayinza okusanyuka okusinga maama wo ani ayinza okusanyuka okusinga kitaawo nga tonnasanyusa baagiwadde omuliro sooka osanyuse maama wo sanyusa kitaawo essanyu lyabwe bwe bugaggabo munnaaye ne bwoyavuwala bo basigala bakuliko bano ab'ensi basanyuka bakwagala oyinamu bwoyavuwala bakugoba ate be bakugeya ne bewawanga yagwamu naku zino mulaba kase bavuga siyenta abo ayine siyenta siyiye naye wallahi mukaddewo yoyo akwagala ebiririyo akwagala ebituufu agamba ibula wange oli otya akwagala ne bwoba tolina ate munnaye nembeera nga munnamu abamu balina abamu tebalina abaagala kyenkanyi n'atalina nakubira n'essimu nagamba yamba toyamba nze yamba ku muganda wo muto wono mukwateko mukulu wo mukolere booti muganda olwo tetumututte Dubai ng'olaba omukwano gwalina ffe abagiwadde omuliro batwagala tukola ki tulinamu oba olinamu ekyenjawulo nga bawoza mutabani waffe oyo mwana waffe oyo muganda waffe oyo bwetuti oyo nange enkono nampingu byetubeera namu n'agamba eddala eddala n'agamba amina endala eyokusatu afaafagane ave mu kusasira kwa katonda yani nnyo erwale kookolo kansa oyo ramadhaani gwesangawo ramadhaani neggwako nga tosonyiddwa ramadhaani kusasira katonda kwateeka mu kisibo okusonyiwa katonda engeri gyasonyiwamu engeri gyajja ensingo gy'abantu mu muliro Ibrahimu Allah n'amazaako ennaku 30 ku nnaku 29 zetusiiba ne ziggwako ne bagaa nti enkyayidi nga toli wa mujjana nga byozza okola kati watakusonyiye guno omwezi gwakukaabira katonda atusonyiwe ebyonoono byaffe kuba tumunyiiza okujjako nga ndi mukubulira bannabbi okujjako nga ku mukutu kuliko bamalayika sebo bootaddeko betu naye omuntu ayitibwa nze seeka si seeka fenna tusobya kati guno omwezi gwakweddaabula kutegeeza katonda nsonyiwa bakuyita tawbatan nasuha okwenenya obutaddira katonda kino nkitadde mune ramadhaani oziraba zino zijja omuntu wallahi neyenenyeza katonda ekyo kyennyini n'agamba bwekyangamba mu kisiibo sikiddangamu abantu batandika okukola endagaano zaabwe wakati wabe ne katonda wange kenyingidde ekisiibo kino 26 sigenda kuddamu kunywa njaga wallahi osobola ogivaako katonda wange konyingiza ekisiibo kino badde muntu mukozi wa shiriki badde nywa emmindi badde endoga katonda wange kenyingidde ekisiibo endagaano yange njikola wakati wange naawe Allah wange kenva mu kisiibo Allah wange siddamu kugenda mu ssaawa siddamu kuroga Allah wange kenyingidde ekisiibo mukama wange Allah omwenge ngutadde osobola nga bwogenda omalako omwezi nga togunywa oge katonda omwenge ngutadde ng'ekyo kikola lwa katonda si lw'abantu Allah ajja kusoma biidhinillahi taala. Well, Sheikh, tutunulire ku bantu abalimenti okusiiba omwezi guno n'abo abalimenti okusiiba balina kubeera batya n'abo abatalimenti kusiiba balina kubeera batya mu mwezi guno gwa Ramadan. Yes. Kati omuntu alina osiiba alina bba omusiraamu abakkiriza abange mu abakkiriza mulalikiddwako okusiiba waliwo omuntu alina nosiiba n'afuna omusango ng'omulwadde obulwadde nga bukosa bantu balwala man kaana minkum maridan aw ala safari yenna omulwadde oba ali mu lugendo ng'olugendo olusobola okukosa okusiibako waliwo omuntu ng'okutambulako otambudde nga bw'osiiba ofuna obuzibu naye kati ensi eno gye tulimu ennaku zino ibula nsobola okuva wano ku makya nenenyenyonyi saawa 5 saawa 10 nezisanga Dubai wekiba nga tekikukosa lwaki oba osiibulukuka okuggyako nga gwe bw'otambula kisobola okukosa obulamu bwo awo Allah tewesula Allah wala tulku bi aidikum ila tahluka temwesula mu kuzikirira nga mukola ki nga mulaba omuntu asiba alina okuba nga mulamu kubanga Allah ayagala nnyo abalamu Allah ayagala omuntu temwesula nga mu kuzikirira omulwadde nedda waliwo abantu nga kituufu kiri nti mulwadde byaddala alusa ze balina ega nno omusiraamu ayagala nnyo omutwala emaka mu kisiibo naye bambi bwe mugamba omutwala angamba mpulira bubi nja kulya nga nja kulaba nga ndi abantu nga balowooze nti bira muki nno mugamba ate tenkanya engeri gy'okulyamu omuntu oba nga oli mulwadde tokkirizibwa kusiiba
Okay. Si muno bulwadde munafunyemu senyiga simanyi nafunye akasekere nekonya akagere simanyanga nenfune ebbwa kulwala nyinza obutasiiba tomanya abantu ayagala okulya ateekawo ebibozibozi omukyalo ow'embuto olubuto kati ate waliwo abeera olubuto ng'olubuto olwo terulina buzibu kuye kukolaki kusiiba waliwo abeera olubuto ng'olubuto terulina buzibu kuye kusiiba ne wabaawo olinga bw'anaasiiba ajja kukosebwa n'omwana akosebwa. Okay, Sheyi atumanyi nti gw'omwerako basheyi abakwataganamu n'abayimbi amesagi gyosobola okuwa abayimbi abasiraamu ddala abali eyo nga mu butuufu ekituuka ku kyokusiba n'abantu abali eyo nga mu butuufu ekintu ky'okusiba kwatuuse batandika okulwala endwadde ezitategeerekeka mesagi gyosobola okubawa tusobole okuba nga tumaliriza. Ndi musiimu eri abayimbi bonna Ramadhaani nga yatuuse ne mutegeeza abantu nti muli basiraamu era mugenda kusiiba. Ekyokulabirako nina akavidiyo ke nalabyeko ka muganda wange Mansuuru King Saha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi basiraamu nange sawa Ramadhaani etuuse kugamba omuntu okubanga eddiini yo agikulembeza. Muganda wange Mudura ye yaganye n'ogenda e China. Yagenze China naye baali bamubuukinga mu Ramadhaani kati nabagamba abaddize ssente zaabwe kubanga kigenda bakisiibo nabagamba okujjako nga musikamu talina wa performinga mu Ramadhaani kati so omuntu asigala omanyi bino byonna tubikola naye eddiini yesinga bino byonna osobola obbeerawo ne bakubira enduulu ne bakwagala ne bakulaga nti oli w'amaanyi naye mune Allah waba akufunza atya kati omuntu yenna awangala gy'owangala Katonda n'akuwa amaanyi oba oli muyimbi oba oli musambi wa mupiira oba oli ali mugagga naye ng'oli musiraamu ng'osoosowaza eddiini yo oli w'amaanyi Allah akwongera amaanyi okumanya Sheyi omwezi guno naye mulimu abalala nga mw'amaanyi mu mbeera eyo gy'alimu naye ng'ate mu busiraamu amalamu bumazimaanyi ng'obusiraamu amalamu bantu baki Naam. Omanyi omwezi guno bwe gutuuka gy'osangira abaana ababuwala nga si musiraamu naye ng'agenda kwagala okwambala engoye z'obuyisiraamu balamulwa batya abo olwakuba nti munneego omwezi guno oguzze n'omusanga nga si musiraamu olw'okuba banne oba bamwetoolodde bawala banne basiraamu n'ayagala atambule ne trend eyo ayambala engoye z'obuyisiraamu nga te si musiraamu ekyo kiramu kakati waliwo omuntu tosobola mugamba kuba tewaliwo wanino tteeka ligana muntu kwambala ki ne wabula kyenyinza omwewaza kukoleramu bitali birungi kuvumaganya ki abantu bangi taba musiraamu ekyokulabirako oli nga si musiraamu naye ng'azannya komedi ng'omusiraamu naye nga alaga kuga kifaananyi kibi eriki ebyobusiraamu kwe n'alaga nti omusiraamu ayambadde ekanzu abbirira mwenge naye nga ali mu kanzu yaffe kale era comment bajaga kanzu kuva ddinga zammwe naye ekifaananyi naye yennyini nyini anaakomenti nga mazima agamanyi tewalaba omuntu ayambadde enkofiira n'ekkanzu obwongo bwe bwonna bujja kukola ki ku busiraamu kwati ojagamba kuva ddinga kyammwe gamba obutalabisa obukola ki obutalabisa nga bw'olaba omuntu wa musiraamu bw'ayinza okugamba mbu atayambadde omudaali gw'abali eri ate naye n'atandika okukola ki okulaga ekifaananyi kibi ekyabali so naffe tusaba oli waba si musiraamu tosobola muganda kwambala shariya naye amakinga sure nti byakoleramu tebivumaganya kifaananyi kye bamulabiramu ekyokulabirako oyambadde ekanzu ate ogenda owemula oyambadde ekanzu ate oliko kuba otambula oli mu kunywa oli mu kulya kasooli bw'okolaba oti mu kanzu kifaananyi kye banaakulabiramu kijja kuba kiswaza tebajja laba ggwe bajja laba kiko kyova olaba abantu babeera 10 nga bonna bambadde empale n'essaati nga kuliko omu ayambadde ekanzu bali abambadde ebikalu bonna nga basiraamu ono ayambadde enkofiira n'ekanzu nga si musiraamu ne bayitawo ne bagenda noga nti wayi onabidde ku basajja abayisewo wanene kkumi bajaga mbalabye so babadde nga 10 nga kuliko omusiraamu omu kyokka nga atayambadde ekyo yatali ki kati ekifaananyi kye balaba bali babaggyeko obuki obusiraamu kati ekifaananyi kino kye tulaga kibeere kikulu nnyo kati basobola okwambala naye nga tebateekawo kifaananyi kibi eriki eri busiraamu. Well, nga bwe mukitegedde nti ono Sheikh Mahfouz Shafik CEO wa Makam Travels omwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan omuntu yenna yanditaza okuba nga agenda ku nnyumba ya Allah kimanyi package weekalyako abantu abagenda okuba nga bagenda okulambula ennyumba ya Allah mu mwezi guno gwa Ramadan kiri kitya? Tugenda kutambula
ennaku z'omwezi 5 6 inshallah guno gwennyini gwe tuli mu gwakubiri Ngokusatu nga 5 nga 6 abamu bajja tambula nga 5 abamu nga 6 inshallah tulina packages 2 tulina package eya $2,995 ne package ya $3,885 naye nga tugenda olunaku lwerumu tugenda ennaku ez'enjawulo ezo 5 ne 6 ekyokubiri tugenda ennaku zezimu zenkanankana naku 15 ow'Ebiri 5 ne 385 twenkanankana naye abantu bagala bakubiriza bagendeko e Makka. Omuntu bw'ogenda e Makka osobola okukoma wano n'ojulira ku dduwa zo zewasabira e Makka. Bw'otuuka e Makka biralamu Allah akulagako ku bulamu ebyali bikutte biidhinillah bita kuba e Makka waliyo ebifo ebyenkizo Katonda byatuwanga okusabira edduwa sasi ku nnyama shuwaddiiru Allah yanukula so njagala basabira mwenna abatagenda nga batalina busobozi Allah bubawe mugendeyo ku nnyumba y'ekitiibwa Allah saba Allah bakolere enteekateeka bukeere ku makya musibireko Ramadhaani e Makka wabula ate akalaka enyinza obutalekaayo nti mu Ramadhaani eno muganda wange Ibura abantu babeere bagabi tubeere e Makka wabawo competition ezagaba osobola ova e Makka nga tolidde ku ssente yo okujjako ng'olya kuyaba ki yabalala zino zotutemba okulya kati omuntu omusangawo n'ava ku mmere gw'otuula olye n'akwegayirira kati waliwo street ezimu nga abantu abamu bamanyiwo nga bw'otuukawo n'okusasula bakusasula okulya ng'oli akusasula nti olidde n'akusasula ng'era ateekawo abantu kulya nakukola ki kulya nakusasula Ramadhaani wede nabe natwala n'endowooza bambuzeeko nenirarikine nga bane basajja bange balazeewa nga omanyi ng'otutta omuntu bannaaye nembeera ku bunkenke bali luddawa kumbe waliwo omugagga babasazeeko nabateeka mu mmotoka ne babatwala eyo mu bagagga mu kikomera kya sheekh basheekh babayita basheekh beeyo nano omugagga tebabayita baloodi ne batwala mu kikomera kya sheekh ow'amaanyi ne balya ne bakomonga ne ssente babawadde eza shopping bali abasajja okugaba bakumanyi anti bw'osibulira omuntu omu ne bw'oba omuwadde kawago ka lyenvu ne bw'oba omuwadde muno gwa lyenvu nga bwe busobozi bwo mu ekyo ky'osobodde omuwa obusobozi bwo Katonda akuwe senga nkuwa omuno gw'eryenvu gumu Allah mpe empeera zo ate ng'ezizo tazikuggyeeko seeza bwe nsibulira abantu 5 mbanga asiibye ebisibo by'abantu 5 ate nga nabo tabakendezeza kati bo abantu bo beezera kulaba tenti we ziri olina anoonya bwe yawali futaali wali dduwa agala kuba musubule buki lwana nnyo musiraamu andaba omugagga oggulewo ku geeti abantu bajje bali ofune empeera lwaki gwe buli sawa agala bakuguli ate abantu obuzibu bwe tukola ate abaagala osibulira abagagga ate basubula bagagga bannaabo oyo naleeta abagagga n'alya emmere amala ogirya akubyemu fooko 3 n'akwata sabiyeeti mumpe sabiyeeti n'asimula ebimu n'ateeka mu mmere eyo emmere gy'olaba oyonoonye waliwo bannyini bo abadde balina ogirya ate gwe ogaanye oggibawo ate kati gwe ogireesedde bagagga banno ate nga bo tebalya nkoko ya mbutimba ate nga gwe gy'obawadde naye kati gwe bosa nze naawe ososola emmere enteno yakatimba nkoko yonna ezze abantu b'oliisa basosola n'omuceere fe abalala abantu boogaana okulya emmere bo tebagaana kumanya omusanga ali omuceere gulimu n'amayinja ng'alinga ali empogora naye nga tagawulira yamanyi n'engeri olulimi gye lukyangamu ejjinja ne lidda ebbali osegedde kakati tulina yita bantu baffe tunoonye ku bantu abeetaavu tunoonye ku bantu abeetaavu noonya sekafaadi omugende ntwala mu ghetto sibula abaana ba ghetto noonya abantu abeetaavu ba aitamu aitamu bamulekwa gye bali nina awantu wemmanyi saidi za mukakiri eyo waliwo essomero lyabamulekwa waliwo ttiimu yampeereza ebintu bitwala ya Amerika naye ntuuka nagamba gwe kimanyi nti waliwo omuntu asukka ne kumulekwa nga ye ate tamanyi maama tamanyi taata ali myaka 10 nga mu bulamu bwe tamanyi maama tamanyi taata balonde abaana abo olaba otya nga gwe obasanyusiza nga futa aligo mubawadde tunoonye ku bantu tubasiibululeko naawe osobola ofuuka omuwarabu nze nasanyukidde nnyo omusajja bamuyita Amin simumanyi aleka gwe omumanyi yazimbye omuzikiti nasanyuse nnyo ayina ebigambo byeyogera nali Madiina eyo ne binnyumira nnyo yagamba ng'ayogera mu speech ye ti abantu badde nga bayitawo wano seezo omuzikiti mulungi sigumanyi ne bulaka mulungi ate nga embeera ze mumanyi ng'omuntu omugabi agabira nnyo abantu gowulira agamba amin gowulira social media owulira ababuloga amin kugamba omutima gwe muki abantu ngaabo Allah abongere ssente amin Allah abongere ssente n'abalala abamufaanana Allah abongere ssente tulina omulala omwana eyazi mumuyita Mr. Wi
mumanyi Mr. Wi asimumanyi kati nsaba Allah amukumanyise muwi naye mwana alabikira mu bintu byakugaba ajamisi kigundu mukwano gwange omuntu naye Haji Yasini yesanyulye kulaba muntu muno namulaba Haji Yasini wali omwana yali omuto omwana talina mikono omwana aliisa ki migere nenga Yasini Allah amusasira Haji Yasini ngaddira omwana atadde biscuit mu bigere nga Haji Yasini atadde omwana ngamba Yasini Allah akwongere obuntu bulamu n'obugagga ngolaba Yasini gamba abantu ngaba abali down to earth Kanso Usama Rafael waliwo ajiwa mutaji makubu ya Ibrahim waliwo mkwano gwange Top Haji Musa Kabuye omumanyi Haji Musa Kabuye Allah akbar oyazinye n'okwazinya ng'omwogeddeko oyo musajja bannaye okutene kutuna okubaazana tomanyi nakumanya ndolilla kati abantu ng'abo abalungi waliwo gwe bayita mukwano gwange mutambuze Makaji Ibrahim Odini Forex abantu ng'abo abalungi seka abantu abalungi taba mulungi kunze abamulungi era bolaba nze nsobola omwogerako naye ngera olwandaba nga naye asobola ojjulira kati bwenjogera hamu waliwo ali awo ng'agamba kituufu wenjogera Haji Yasini nzisogera ne Haji Yasini nti nina kinjagala oba nkolero baki naye omulungi asigala muki mulungi obulungi bwe obulaba nange kenyini I can witness nze waliwo omusiraamu yagenzeeyo ng'agenda kuwasa namugamba nze sigenda kuwasa mbuli oyagala kukola ki yagenze namugamba njagala wasa ye oli yagenze wa Haji Yasini yamuyise namugamba mpuli ogenda wasa ogenda ko namugamba sigenda kuwaza kuwasa njagala kuwaza na kusanyusa ngo maze kukola ki oyagala kukola ki kati omuntu ngo oyagala kukola ki namubulira njagala ABC njagala yoli enyumiza gwe yawadde njagala ABC namugamba cha sente mmeka bweziti chuma cha Adamu saba cha sente mmeka nti bweziti okakasa zima lezo ndiye nakwata gende sikodeza kuwasa gendo kati abantu si muganda we sichi kati abantu ngabo mu nsi muno tubasabire n'abalala gye mulinga obulungi bwa mumusoroteeka waliwo omuvubuka yagabye hijja 10 Allah mu Desemba yagaba hijja 10 abantu 10 naga bagende mu umura mu Desemba era bagenze kati abantu abalungi ngabo omuntu asinga obulungi yoyo ayina emigaso eri abantu waliwo abantu nga wallahi nebwe bamwogerako nemaga nti afudde abantu bayinza obutalumwa naye waliwo abantu nga nze waliwo Haji yafa gisewava Allah amusasira amuwejjana naye Haji oyo bwe yafa buli muntu na buli kati ayina be yafa nabo nga balamu naye ng'alinga yafa nabo Dr. Hafiz wangamba ayina imamu gwe yasanga mu kuziika weeyo waabwe mukyalo eyo munda mitiyana munda namubuuza owayate gwe nkolagana ki n'agamba nange mbadde ku peroolo kati abantu ngabo balungi abantu ngabo abalungi muyamba abantu ne bwo tubayambidde ku kamera oba kamera ekigendero byonna gukasitaga omutima gw'omanya ekituufu munonye wallahi abantu baffe mu Uganda mwibali ibulanga basiba Ramadhani nga tebalina futali muddako akyonze ndi mujulizi nze nkola ne charity salamu charity mbimanyi ka Uganda kano nkatambudde nkamanyi abantu gye bali nina gwe mmanyi gwe twatwalirako obuwunga n'agamba sigenda bulya kawunga ngena nywa buugi bwe nali akawunga bujja kugwawo mangu ninga ina bamuleko bayitirivu abantu abo gye bali abagagga muyambe ku bantu mu kisiibo oba gwe kanyini weetuukireyo abantu abalungi wallahi mubayambe mukwate zisagala manyi omuntu kasitaba mulungi oba wa kibiina kyo wa kibiina kikasitaba nga ayamba abantu ongasa kyo kubanga oli wa kibiina gundi ninga toyina mugaso eri bantu ekigendo ffe twagala abantu kubeera basanyufu bantu baffe basanyuke bantu baffe bali ku ddaako bantu bali ku futali abagagga munoonye ebyalo gye muzaalibwa munonye ebyalo abantu be mwakula nabo abantu ababakuza mu byalo tebalina futali abantu ababakuza gye mwalira emiyembe gyabwe tebalina ddaako mubanoonye bagule ddaako bagule futali mubaliiseeko balye futali balye ddaako insha Allahu taala naye njagala era okwongera okwebaza bali kyaga speech ya Amin bwe yali ayogera mu speech ye ey'omuzikiti namulabira madiini eyo ku mutimbagano n'agamba bulijjo abantu bayita bagaba Mwarabu kyazimba omuzikiti ogwo oba Mwarabu kyazimba omuzikiti ogwo oba Mwarabu ki kati mu lunaku lw'okuzimba omuzikiti nabaga nti bannaaye omuzikiti ogwo gubadde guzimbibwa Mwarabu era Omwarabu si mulala nze Mwarabu kati n'abantu agamba kubiza mufuuka Abawarabu ffe twakulanganga bifaananyi batukuba by'Abawarabu simanyi embuzi Mwarabu aguze embuzi simanyi zuhiya Mwarabu ate nga naffe tusobola okufuuka abaki Abawarabu abasobola okusibula abantu mwezi gwa Ramadhan abasobola okuliisa abantu tusobola
project ezo ez'okuyamba kasomanya nti ziri ziti yamba otaase kaje ebintu ebyo bikulu okubeera nga tuyambagana abantu okubanga bali afutali neddaako Allah asaasire buli muntu yenna Allah gwawaddeko ssente naye nga tolya bwomu nga n'abantu abanyaka abatayina nabo ne basanyuka ne musuula zenna yajja wano eno mu ofisi wange nga mutwala Makka naye ng'alwana n'angamba nsaliraako nannemerako nsaliraako n'angamba ekibalo kyange kiyinza obutagatta ne kyenjagala ne mugamba ki n'angamba nze nga ngenda e Makka nsooka making sure nti buli lunaku abantu mbasiibulula kati we mutwalira ezo ssente nja kwegamba ng'olaba alina obulumi bw'abantu si baganda be si famire kwayo famire omuntu agenda osanyusa bali olwedde nga famire kati abantu ng'abo balungi anoonya ku basiraamu ne basiibulukuka kati ate waliwo bambi Allah basukkulumya njagala kwebaza omusajja bamuyita Haji Kaddu Kiberu omumanyi wa Peacock njagala mwebaza oyo nze nga nkyasoma biraali nagendanga nali nawe nsomesa na sporting nalagira omwana kiseko oyo mumpandiikire kati nga nebuuza bampandiikize kuki kati nga buli obanga Ramadhani oba Idi ng'ayita buli seeka ali ku lisiti ye n'amuyita n'amugamba seeka mmwe muzza abantu eri Katonda n'agamba ezo package zammwe mugende n'abantu bamwe bakole ki kati nze nali ndowooza nze nengenda okutuukayo maama kumpi endowooza oyinza okugamba wali mu bagweredde wali ng'akikola ekyo buli lunaku lw'omanya olukulu olw'omusiraamu oba Idi nkulu oba Idi nto oba Ramadhani oba bambi ng'olaba abantu ng'abo emitima egyo abantu abagina si bangi era nsaba Allah asaasire na buli alina omutima ogwo nga Allah yamujjula Haji Katongole ebbanga lyamala ku duniya nga Allah amuwadde ssente mu Ramadhani ebikomera bye byalinga biggule in fact n'abaana be bakikopi era nabo bakikola tulina abantu nga tebalina kiba gwe nga babadde ba MP babadde baki naye nga mu Ramadhani tolinawo omulabye tolinawo okola otya nga gye bali beetaavu nga tolinawo omulabye tolinawo ye kasita agenda mu Ramadhani muwumula ng'amaze naye bannaaye abantu Katonda abasitula ng'essente Allah z'abawadde n'abalala balinako emigabo gyabwe milioni 10 z'ofuna omwezi Allah ayagala abantu bagulireko omuceere abantu bagulireko ddaaku ne futaali balye abatalina nabo bafune ekyokulya naye gwe n'olya n'otuuka okufa ng'olina obuwumbi 10 ku akawunti abantu nga bafanjala seka abantu nga bafanjala olowooza ku akawunti nzo milioni 2 abantu nga tebalina kyakulya abantu tebalina futaali na ddaaku kati gwe bugagga kyobo abagagga mwenna abayamba abantu Allah abasiime Allah abamalire Allah tabaavuwazanga amin well nga bwe mbanyongera bagamba nti ne Sheikh Mafu Shafik omusajja ono owa Makam Travels omusajja ono ali genuine bannange nze yantwala ku umra naye services zaabwe ziri so legit services zaabwe nnungi nnyo ddala so gweomuntu ali eyo mbadde nkusaba ojjeweeyo ne Makam Travels ogende e Mecca okole umra ojja kubanga ojja kufunamu kuba munnayo omusajja afaayo bwe muba mutuuse eri afaayo ebyensula nnungi kulya kusoma yeyeekwatiramu kwegamba abasomesa ekintu nga mutuufu nawe okifiiringa ku mutima akuwa obudde taliimu mbu obono muno gagga bwati nti abawa ekintu saavisi abawa saavisi yeemu badde mbasaba mujje tuli mu mwezi ogwa Ramadan mugende okusobola okubeera nga mugenda mulamage ku nyumba ya Allah so nyongera okubajjukiza nti aba Kicks by Ame basangibwa wali ku Coach Tower opposite CPS batunda engoye ennungi wamu ne sneakers ez'omulembe bali ku level 3 shop number 340 ne Mumbejja Ajati Amina Zansanze Bridals basangibwa wali mu kibuga batunda traditional wears ate kati jjukira engeri gye tuli mu kisiibo balese shalias ziri ezimalayo ennungi ddala omwana omuwala ali eyo nga mutuufu oyagala shalias ennungi engoye z'okukyala mikolo wedding biki omukyalo oyo Mumbejja Ajati Amina Zansanze Bridals yabireese birungi nnyo okufa so ngenda basaba nkome wano Sheikh Mafu neyanza nnyo neyanza amina so nze nyongera okwebaza kuba munayinza olina ebigambo ebimu byenkuyigako ebiseera ebisinga kati nga Allah tagaba bitono Allah agaba binene kuba munaye bwe tuba tusaba yeeka gwe tusaba teri muntu mulala nti Allah agaba binene byokka era omwaka oguwedde ogwo
nina ebintu of course enjawulo weeri bwe nagenda ku nyumba ya Allah era nyongera okuba nti nkwebaza wamu ne Haji Kabuye Musa nyongera okuba nga mbebaliza ddala naye naye webale kubeera muntu muki mulungi kubanga butaba malala tolina malala gira bwoti kati nzo ŋŋambi wano ojja mu dakiika ng'otuuse kugamba okuba omuntu omuki omutuufu okuba omuntu mulamu